Serikali inatupiga mazito. Round of applause for Shaoshan from Kinaawa. Boys, guitar is up, Rima High School. Round of applause for Singapore. Applause for Kinaawa High School. Currently hosting the second edition of the inter-school.
Sindio?
first person to score wins. Era nga ndi muyizi mu kibiina kyokubiri ku Kinaawa High School Kawempe branch era nga wetuli wano tuli mu competitions za Karati nga twasoose okukola testing kata mwe muli title Jordan, Chudan, Gedan ne Maigeri mwejo nekyo Kinaawa nekwata ekifo kyokubiri nekisooka. Era olwamaliriza otwavudde mu testinga cutters ne tudda mu spiring kwe kulaga kyoyizeemu okulinga okusamba okuba ebikonde naye era nga tetulina kwelumya twekuba mpola mpola naye era ng'olaga kyoyize era nga okutandika Karati namutandikira wano okuva mu 1 era kati musaaza kati ndi mu S2 era nga Karati namwagalirawo okuva mu primary nakwadde nsayina busobozi bwakumusoma olwokubanga essomero lye naliko teringa terimusomesa naye nafuna chance okujja ku Kinaawa nendaba nti Karati club gyeri era nensabawo neyungeko naye kuva 1 mbadde tulwadde bulungi njiza ebintu bingi nenyiga self defense n'okuba omuntu nga njagala essomero lyange n'okwagala eggwanga lyange. Mpuyira essanyu lingi olw'ensonga nti maze ebbanga ddene nnyo nga nsirwa nakuva entamu yatandika mbadde nga si practicinga naye mpulira essanyu nti na list bye mbadde njiga ttaamu ewedde n'omwaka ogwedde at least mbijjugirako. Introduce myself. My name is Shoshan Ahmed Umar. I study in Kinaawa High School, and I like to say a few things about Karati. Karati helps us to defend ourselves. Even it promotes unity, friendship, but it doesn't mean that you should create enmity. It also helps us to prepare ourselves for the future in case of any danger. So I would like to say Karati is the most thing which is important to me. But in case you come one day and you try it out, it can help you, it can benefit you also in the future in case.
Esomero lyange nva ku Freema High School era nga ndisuubiza nti ngenda kuwangula gold medal era ngireeta. Twangudde round esooka, round ey'okubiri ngenda kuyongeramu ddala amaanyi ndabe nga esomero lyange ndiwangulira. Gita Isaac nva ku Freema High School. Amanya gange nze Mahadi Ntaya okuva ku Valley High School. Tola mukisa guno okwebaza abatu invitinze wano eno okukuguna omuzannyo gubeerawo ndowooza buli mwaka. Mpangudde round eno nsubira okuwangula round endala era nga ntola mukisa guno okwebaza director waffe okutukkiriza oba ku-invitinga Karati ku ssomero lyaffe era nga nyongera okusuubiza okukola ekyamaanyi okusingawo ne wano eno.
olwaleero tuli wano mu mizannyo gya secondary schools nga eno ye edition ey'okubiri eya inter secondary schools championships eza ekika kya Karati ekya Gojukai, era nga ne ku mulundi guno tuli ku Kinaawa high school nga Kinaawa high school yatuhostinze ng'era bwe yatuhostinga omwaka oguwedde. Olwaleero tulina amasomero amapya agayongeddeko nga Frima high school, Kakungulu high school, mpozi n'amakadde agazanya mwaka oguwedde Bombo Valley, Kinaawa high school, Kulumba high school. So twali tusubirayo amasomero amapya nga Trinity college okuva eggulu ne Luzira SS bwe tusobodde kuba nago olwaleero, naye nga tusuubira nti edition eno eraga nti waliwo ekyeyongeddeko okusinziira nga we twatandikira omwaka oguwedde. Ensonga nti amasomero geeyongeddeko, luli twalina amasomero 4 kati tulina amasomero 6. So kitulaga nti ne masomero yennyini programs zigenda zongera okunyikira olw'ensonga nti amasomero geeyongedde okuwerokaminga omuzannyo guno, ate era n'abaana bongedde okutegeera nga bw'olaba wano nti olwaleero ennamba y'abaana abazannya yeeyongeddeko. Luli kumpi noza tweyongeddeko ebitundu nga 2 ku nnamba y'abaana abawala abazannya omulundi guli, ate mu baana abalenzi tususewo ne twali tusuubira nti wetujja okuba omwaka guno, kubanga abalenzi bangi nnyo nti tusuubira tunaba tuzimbidde ku muwendo ogwo, aye tujja kwongera n'okusika abaana abawala mu masomero. Amasomero gonna actually gatulaze nti gaperforminga bulungi, naye nga so far right now ku activities zetwakakolako Kinaawa eraga nti eridinga, naye ate waliwo activities ezawedde eziraga nti ne Bombo Valley nayo yakoze bulungi. So competition eri fair olw'ensonga nti sayidi zonna ziraga nti buli omu erina kyalina okuleeta. Okuweereza ku mpewo n'abatulaba. Karati muzannyo gunyuma nnyo, gutukoze bulungi. Abaana abato aba senior 1, senior 2, senior 3 naddala abawala bakoze bulungi nnyo. Kati n'abalenzi batwegasi tugenda kumaliriza kye bakola, naye bye bakola bisanyusa, bituzaamu amaanyi kubanga biraga nti omuzannyo gukula ogwa Karati mu Uganda. Ogw'abaana abato mu masomero, twebaza bakulu b'amasomero abaweereza abaana abatasobodde kuweereza ensonga gye ziri, batusonyiwe olw'embeera ereese okuba nti tebasobodde kujja, naye abasobodde okuleeta abaana amasomero agasobodde okuleeta tubeebaza nnyo. Guno naye leero kituyambye ne tulaba abaana abato nga bakola omuzannyo guno n'essanyu n'obwagazi ng'ate bakola bulungi. Ezibeera mu bwongo n'ozikola, ne tukola n'okulwana. Okulwana tugiyita spiring, naye obukugu ate babulaze okusinga mu kulwana, okusinga ne bakwata patterns ziri mu mitwe. Batulaze nti basobola okwetaasa, basobola okusamba, basobola okutwala ekikonde ate nga talumizza munne. Batukoledde bulungi nnyo. Kitusanyusizza nnyo leero okulaba nga omuzannyo guno gubaddemu abawala abawerako abangi, ladies, ate ne bakola bulungi n'essanyu n'okwagala nga bawagiddwa abakulu b'amasomero n'ab'emizannyo. Era tusuubira nti bataddemu nnyo amaanyi okwongera omuzannyo guno okuguteekamu abawala basobole okwetaasa embeera y'ensi gye tulimu ennaku zino, n'okuba nti bawagala ku bwongo bwabwe n'okutegeera kw'ensi eno egenze ekyukakyuka nga balina okwetaasa mu mbeera embi.